Abali ku Mabirizi Herbal Products Limited mbabuuzaako mugamba mutya kansubire muli bulungi mwebale okutulaba mwebale okutwagala mwebale okusharinga mwebale buli kimu kyonna mukimanyi mmwe maanyi gaffe senga Mabirizi nga bulijjo era nze aliwo okujja okubuulirako lwaki biki ebiviirako abakyala okuwunya wansi ng'oli eyo owunya naye omanyi ki ekikuviirako okuwunya ngenda babuulirako ku biki ebiviirako omukyala okubeera nga avaamu ekisu wansi ekisookera ddala okwambala buno obupale obukwata ennyo ntegeeza buno bujiini n'okambala okuva ku makya paka kawungeezi bw'ogenda emmanju totawaaza ofuka bufusi n'omala n'otambula n'okola ki n'ovaayo ng'ozzaamu empale gw'olowooza gali amazzi agasigadde gatonnya gagenda kukola ki ekintu ekyo kikolere ennaku eziwera wiikisi 2 olabe w'onoobeera osiiba oyambadde otupale tukkutte ekawungeezi ogenza okumiitinga boyfriend otuuse gye mugenze weeyambudde wenna ovaamu ekivundu owunya omusulo kati omusulo gwe gwegatta ne gali amazzi agabuwala gw'olowooza kisu ki ekigenda okuvaamu kwe kutandika okuwunya okwo weewala okwambala obupale obukwata ennyo ne bukumiima nga toyina wosiza ekyo ekintu kiviirako okubeera nga owunya wansi ekirala ekiviirako omukyala okuwunya wansi kwe kwambala empale eza nayirooni omukyala yenna toyina kwambala mpale nga za nayirooni empale gy'oteekeddwa okwambala erina kubeera ya kotoni pure kotoni empale ya nayirooni ekisookera ddala ekwokya wansi n'ofuna kisikini ekibi ekya wansi jjukira buli w'otambula omusana ne gukwakako etuuyanirira n'etandika okubeera ng'ekusabula wansi kati olwotuyotuyo lwekuumira oyo n'otandika okukola ki okuwunya ezo empale muzeewale ekirala mwewale okubeera nga mutawaaliriza olunaku n'otawaaza emirundi emeka obuyonjo tubwagala era okutawaaza kirungi sibagamba nti no mukuveeko naye okubeera ng'otawaaza buli kiseera ekisookera ddala ogwamu supu gwe ng'omukyala jjukira gali amazzi bwe gagendayo gakwoza muli eri munda supu oyo n'akola ki n'avaayo bino bye bagamba nti n'omukyala waaba atawaaza afuna olugalo lumu obeere nga onaaba eri munda si buli kiseera nti n'olusonsekayo mu wiiki kikola omulundi gumu ng'otawaaza n'osonsekayo olugalo bulungi n'onaaba n'okola ki n'otukula kye bayita okunaaba okutukula naye buli w'okikola buli kiseera oggwamu supu ago amazzi okubeera nga gakuyingirayingira buli kiseera mukyala tekiba kirungi ate n'ekirala bw'oba otawaazizza kwata bulungi akagoye weekaze ago amazzi gakole kigave weekaze bulungi nnyo ebifo ebyo binyuma nga biyonjo nga bikalu naye obubeerayo amazzi ago gayina kye gazimba ne gavaamu kiri eri ekisu ate bw'otakifaako nnyo ogenda okuwulira nga ne neiba akulinaanya atandise okukola ki okukifuna so si kirungi kubeera nga otawaaliriza si kirungi nnyo weeyonje kasita obeera nga omaze otawaaza weekaze bulungi nnyo mwabagenda mu bibuga bw'oba ogenda emmanju at least genda ne tippi ewera weekaze bulungi nnyo olabe nti n'okoze eki okaze oba si kyofuna butawulo bwo ng'ogenda buli wogenda emmanju ng'ogenda ne katawulo ko ng'omaliriza bulungi nnyo emikolo gyo nga weekaza bulungi nnyo ng'ova emmanju ojja kubanga weewaze bino ebintu by'okukola ki eby'okuwunya si kirungi mukyala kubeera ng'awunya jjukirwa buli weyambulira omusajja n'akutuukako ekyo ekisu ne kimukuba appetite ebula tasobola kuzina ne w'oba oyagala nnyo tasobola oba ayinza okukikola naye ng'ennyindo aziwanisa akoze bw'ati kyekiringa okwebaka n'omukyala awunya akamwa oba n'omusajja awunya akamwa tosobola leeta mu mwago gukuba kwoli tosobola kubanga guwunya tosobola mukuba kiss ne w'oba oyagala nnyo ne bwe mubikola owulira nga toli comfortable ffenna tunyumirwa nnyo okubeera mu mukwano nga tuli comfortable nga munno muyonjo buli kimu ekimuliko kiyonjo ebyenkwawa tebiriimu eno wansi yonna waki wayonjo abakyala muyige okweyonja
ekirala ekiviirako omukyalo okubeera nga awunya wansi kwe kubeera nga teweeyoza famire zireetera omuntu okubeera nga azibikira muno mu nseke kati ago amazzi bwe gabeera nga tegafuluma tugeze togenda mu nsonga zo oli awo omwezi guggwako togenzeemu guno ne guyita togenzeemu kikuviirako okuwunya muli eri ozibikira enseke kati ago amazzi ezo enseke ne zitandika okuvunda ago amazzi nga tandika okukola ki okufuluma oyo gye tuyita infection n'otandika okuvaamu ago amazzi agawunya gye gakoma okuvaamu buli kiseera nga gajja gagwa mu empale n'ogyambala n'ogisiibamu olunaku lulamba kyokka ng'ovaamu ago amazzi ne wooyitawo ku kkubo mba nja kukuwulira nti okola ki nti owunya so muyige okubeera nga mweyozaako nti omukyalo omwezi anywayo ku kamunye ne bimwoza mu lubuto eddagala egganda gye liri bw'oba tolimanyi jangu nja ddikuwa nabagamba nti nze ndi songa ow'ensonga atereeza buli kimu ekibeera kikoze eki kiganye bw'obeera eyo ng'ebintu byakutabukira toyina mazzi olina bukalu omusajja ne waakutuukako bw'ati maama nnyabo akozesa malusu ge mukimanyi nti naaga amalusu okugenda eno mu prevent pasto mabi nnyo mabi ago amalusu tegeetagisiriza ddala omusajja bwe lwagakuteekayo weeba ati ate naye buli wakikola gwamu amaanyi naye kasita omulaba nga ataddeyo amalusu owulira nga amaanyi gakuweddemu ne woba obadde olina obwagazi bukuggwako n'ogamba naye biki bineeno emirembe ne gikuggwako so weegendereze nnyo okubeera nga tofuna kizibu ekyo funa eddagala nnywa eddagala egganda gye lirindikola erikuwerawo amazzi omusajja n'akutuukako nga wenna olina amazzi obwagazi obuyina ate ng'owooma eriyo omuntu aliyo nga tayagala kulya mmere ewooma abasajja baffe baagala okulya ebintu ebiwooma gwe omukyalo olina kukola ki kwerunga okulabika ng'okola ki ng'owooma jangu nkuwe swiiti jangu nkuwe kamuweebwa olabe omusajja by'anakukolera bino omusajja agenda enkya takomawo simayanga bwagenda mala mwegayirira okudda ye kenyini yajja okwegayirira gwegezaako ku switi okole ki olabe bintu bingi nnyo eby'omu kisenge gwe omukyala by'oteekeddwa okumanya ky'oba okola tubeera ng'otufolowinga Abamabirizi Herbal Products Limited ojja kumanya bingi nnyo ebikwatagana ku kwejjanjaba ebikwatagana mu kisenge omusajja nga tomalaako oyina kawaya katono kati kalinga ka mutabani wo jangu tukavumule abasajja bwe bato tebakyakola ki tebakyaliyo ebyo byonna ebizibu by'olina ebikwatagana mu nsonga z'omukwano ojja kuba obivumulwa waneeno ku Mabirizi Herbal Products mbaagala nnyo abanneetaaze nsangibwa ku Majestic Plaza level 2 room number 14 enamba y'essimu yange eri 0700 73714 kubiraako ombuulire biki ebikutawaanya nja kuba twogera bulungi nnyo ombuli nti nze senga amazzi gaabula senga enseke zaazibikira zinnuma senga nze ndi bwenti ebyo ebizibu byonna bijja naye ate eddagala weeriri erikola ki eribijjanjaba eddagala sitabulirire ffe tukozesa obutonde Mukama Katonda eddagala eyo yakola ki ye yalituwa nti lyemeza lyokka gwe n'otabula nomanya nti nolikola ki lino liwonya kino n'otabula n'obwo omuntu n'akola ki n'awona mu Katonda ayisiriza omwo amaanyi ge n'onywa eddagala n'okola ki n'otereera tosobola kulumwa musujja n'oguleka nti nokugenda gwokka era ogenda ku kiriniki ne bakuwaayo empeke n'omira n'okola ki n'owona Katonda omwayisiriza okubeera nga owona otereera obulamu bwo bubeere buki bulungi kati lwaki ogayalirira bino ebintu ebyokwejjanjaba tebirina bulabe wadde n'akamu ke bigenda kukutuusaako wabula okuleka okulongoosa obulongoosa amaka agafudde ne gatereera omukyala anobye n'akomawo siina musajja ne batandika okukola ki okuyayanira mbaagala nnyo sharinga subscribinga ate ogenda kumanya bingi nnyo ebisingawo nze Senga Mabirizi mubeere bulungi mweraba